banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Nakateze mnana Chabasa Naawe Osobola kataba kawandiikibwa Simon Ssenkaayi ebyama mu buwanguzi n'obusukkurumu. Ogwo gwe mulamwa gwe tuzze tubaaka wiiki ewedde kyenkana era nga tugamba nti munnange twagamba tutya okufuna okumanya tekikyusa bulamu naye okutegeera okumanya okwo kyekikyusa obulamu. Ne tugamba tutya nti munnange fumiitirizaamu obwongo kintu kikulu nnyo bwe buba buyinza n'okusinga ebisuubizo bya Katonda ekitegeeza ki. Kakati olwaleero tugenda mu maaso tuga nti obulamu bukyuse. Kyusa obulamu gwe mulamwa gwa leero. Kyusa obulamu. Okukyuka kw'obulamu kutandikira mu bwongo obwo. Teri nkyukakyuka ejja kutuukibwako mu ggwanga lyaffe okutuusa nga abantu bayambiddwa okukyusa ekifaananyi kye balina ku bulamu munda mu bo. Bo be bamanyi. Omuntu yenna agenda mu maaso oluvannyuma lw'okugenda mu maaso mu bwongo bwe olwo kisoboka. Omuntu ne bw'akyusa ebintu byonna naye n'atakyusa ndowooza ye byonna aba amala biseera. Ebitabo bingi nnyo ebiwandiikiddwa n'ekigendererwa ekyokukyusa n'okuzimba obulamu obujja mu ggwe nga tutandikira mu mwoyo gwo oluvannyuma ne tudda mu bwongo bwo. Oluvannyuma lw'okukyusa endowooza zaffe waliwo ebintu bingi ebituwanguza era ne bitufuula ab'enjawulo mu nsi. Buli muntu asaanidde okubimanya asobole okutuuka ku kyayagala mu nsi. Ekigambo kino kyawandiikibwa mu biseera ng'ensi yonna efunye ssenyiga wa COVID-19 ekireetedde ebyenfuna okugwa naddala wano mu ggwanga lyaffe. Abantu bangi baawummuzibwa ku mirimu mu buwaze. Bangi baggalawo amaduuka gaabwe nga tebakyasobola kusasula za bupangisa. Amakampuni gaagwa. Abantu baatunda ebyabwe n'ebirala bingi nga bafiiriddwa. Ali ebiseera bino buli muntu bimunyize mu ngeri ye kyokka newankubadde guli bwe gutyo ekitufuula abantu okwawukana ku nsolo bwe busobozi nti buli kiseera twefumiitiriza ku bintu n'okusala amagezi agatuvuunusa okusomooza kwonna okuba kutusisinkanye okuba kutulumbye. Buli lw'oba oyita mu kiseera ekizibu oteekwa okuwaayo ebiseera weetegereze birungi ebiro mw'oba oli. Kati weefumiitirize ku bigambo bino kuva mu byawandiikibwa. Aga nti Katonda n'abawa omukisa lubereberye ennamba emu. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi, mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Olwaleero tugamba tutya nti okweyongera kye tuyita okubala ebibala. Bwe weetegereza ekigambo okweyongera kyawukana n'okutandika. Tosobola kweyongera okuggyako nga watandika dda. Ekitegeeza nti Katonda yamanya nti yali yatutandika dda. Mu bitabo ebirala bakozesa ekigambo okubala ebibala. Naye tosobola kubala bibala okuggyako nga waliwo ensigo. Naye ky'olina okumanya Katonda tasobola kukusaba kyatakuwadde. Ekitegeeza nti buli muntu alimu ensigo eteekwa okumera ebale ebibala. Ekigambo kibala fruit mu Luyudaaya tekitegeeza kuzaala baana naye kitegeeza okweyongera oba okubala. Kino kye kiragiriro kya Katonda ekyasooka eri obulamu bwaffe. Yali atugamba tubale ebibala nti tubeeko bye tukola biveemu amakulu. Kubanga obwavu busibuka mu butabala bibala. Omuntu n'abaawo nga talina kantu kamuvaamu nga keetaaga okubalibwa oba keetaagibwa abalala.
Olunaku lumu Yesu yali alya. Omukazi n'ayingira bwe baali baliira mu nnono z'Abayudaaya kyabanga kiva omukazi okuyingira awantu nga waliwo abasajja abalya. Bwe yayingira n'agenda eri Yesu n'aggyayo eccupa ey'omuwendo omwali omuzigo ogwakaloosa n'aguyiwa ku bigere bye n'okugumusiiga, era ekisenge kyonna mwe baali ne kijjula akawoowo, kyokka abasajja nga bakamanyi. Omu ku bayigirizibwa ne yeemulugunya n'agamba nti, lwaki okkiriza omukazi ono okwonoona ebyakawoowo eby'omuwendo ennyo ku mubiri gwo? Byalitundiddwa ne bivaamu ensimbi ne zigabirirwa abaavu. Yesu yamuddamu nti, abaavu baakubanga nammwe bulijjo. Ekisinga okwewuunyisa wano ge makulu ag'ekigambo omwavu, poor. Jjukira ekiragiro kya Katonda ekisooka atugamba kubala bibala. Ate kino kye kimu ku biragiro Katonda bye yasooka okuwa Adamu. Era nga bwe tulabye bino tuga nti Katonda teyawa Adamu ntebe oba mmeeza, yagiteeka mu muti. Teyamuwa ngatto, yazikweka mu nsolo ez'enjawulo kw'alina okujja amaliba. Era teyamuzimbira kizimbe kyonna, wabula byonna yabikweka mu ttaka. Olweggulo twagambye nti okubala ebibala okweyongera. Tuga nti okubala ebibala oba okweyongera kitegeeza obusobozi bwonna nti buli naawe. Ebiseera bye eby'omu maaso tebiri mu muntu mulala yenna, wabula biri mu ggwe, munda mu ggwe. Obwavu bbula lya buyiiya, naye si lyabikozesebwa. Era tewali kizibu kinene mu nsi okuggyako ekibuuzo eky'obuyiiya obutono. Bw'obanga munnanga okuyiiya ku kutono, ebyo nno byonna tewali kibuuzo kankiddemu ekyo. Obwavu bbula lya buyiiya, naye si lyabikozesebwa. Oli ajja kwekwasa nti nandikoze bwe nti naye ssente sirina. Obwavu bbula lya buyiiya, si bbula lyabikozesebwa. Okawulidde ako? Era tewaliyo kizibu kinene mu nsi okuggyako ekibuuzo ky'obuyiiya obutono. Obuyiiya bwaffe butono, tuyiiya kitono. Awo kati kyekizibu kye tuyina, tuyiiya kitono. Bw'otunula ne weetegereza emikisa gyonna twatondebwa nagyo, kyokka olw'okuba tetukozesa buyiiya bwaffe kusikiriza mikisa gino okujja gye tuli, twesanga ng'obwavu butulumye ekiseera kyonna. Buli muntu lw'alaba buli muntu bw'abeera mu kiseera ekizibu azuukusa obuyiiya n'obutetenkanya. Era abantu abakola bino oba abakola kino be basobola okufuna emikisa mu nsi. Kyova olaba omuntu bw'atuuka ku kisenge aba wa mutawaana nnyo. Omuntu ng'atuuse ku kisenge ng'alaba teri waakudda kati wano kufana kuwona, aba wa mutawaana obuyiiya. Obwangu obuzuukuka oluzuukuka ogenda okulaba nga nakino kisoboka, nakino kisoboka, nakola kino. Ate kasita abuuka yabe, nali ŋŋenze, ate awo ng'asuula ennanga. Kale okweyongera kutegeeza kubala bibala. Teri muti gulina bibala gutaliibwa. Era buli muti ogulina ebibala tegutawaana kunoonya bantu banaabirya. Oluvannyuma lw'abantu bo okugulaba, banoonya ekkubo eribatuusa eri omuti ogwo ogw'ebibala. Kwegamba omuyembe ne we gubeera mu nsiko etya, bw'oguteekako buteesi miyembe. Kati mmwe abali eno mwe mulyengera emiyembe giri ne mugaala azima tulumbe. Kaakati naawe omuntu bw'otyo bw'oli, teekako ebibala. Ebibala ebibyo bye tunaalengera nga tuli eno, ate tulyoke tujje tuyaayaanire ebyo by'okola. Teekako ebibala. Tegeera ensigo ekulimu, girabirire, ebale ebibala. Ekitegeeza nti baako by'okola mu nsi, olwo ebisigadde byonna binaakusanga. Olw'ekyo ky'okola ekyetaagibwa abalala. Olwaleero ate muganda wange
Simon akubidde ddala ku mutwe. Tegeera ensigo ekulimu, girabirire, ebale ebibala. Ekitegeza nti baako kyokola mu nsi, olwo ebisigadde byonna binaakusanga. Olw'ekyo kyokola ekyetaagibwa abalala. Bala ebibala tugaye nti oyo gwe twetaaga tukunoonye. Olwaleero tugamba tutya nti yala kubisaamu. Okukubisaamu kitegeeza kuzaazaamu ng'enjogera eyo bwe mugimanyi. Buli muntu yenna alinako waatuuse nga weegombesa oluvannyuma lw'okubala ebibala abikubisaamu ne biba bingi asobole okukuŋŋaanya ebiwera. Ennono eno abazungu baagiyiiya dda, era nga mbutuufu n'abantu bonna abatutumusa emirimu egy'enjawulo beeba abasobodde okukubisaamu mu bye bakola ne byeyongerako. Olwo ne basobola okutuuka mu kifo eby'enjawulo okwetooloola ensi. Muno olabamu ki banka ez'enjawulo mulaba bwe ziggulawo branches. Amasindulo g'amafuta ne gaggulawo branches. Ezisemaduuka ennene ezikula amakampuni agakola emmotoka n'ebintu ebirala. Mulimu n'ebirabo by'emmere ebyetoolodde ensi nga buli wamu osangawo Javas, yes, ne woteeri ez'enjawulo nga Sheraton, zaani ezo okwetooloola ensi. Emu mu kampuni esinga okugyayo obulungi ekifaananyi kino ye ya KFC. Kino kirabo kya byakulya. Bw'onoonyereza KFC eri mu buli ssemazinga okwetooloola ensi eno, naye ekisinga okwewuunyisa y'engeri gye bakuumamu ebirungo byabwe, kubanga enkoko omuntu gy'ali e Bungereza y'emu gye tulya wano ku kitebe kyaffe e Kampala, era y'emu eva eri e Kentucky, kampuni gye yava. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.